lwaki ki ekikutwala ku mukwano okwagala mukwano gwa bbaawo oba mukwano gwa mukazi wo? At least spare that ogende ku muntu omulala. Kiruma nti abakazi abangi mu nsi n'olonda mu wange gw'omuntu gwe neesiga n'enkulaga buli kyange nekimanya nti mukyala wange gwe mutima gwange n'otonsasira kati ffenno tutabudde. Best friend wange nnyo mukwano gwange yatwala mukyala wange ate yali atulyo wange emyoyo kwa yali mukatuliki yali brother bano ba brother abakatuliki. Best friend woyo gwolaba mujira mutijja mutyo omwesize nnyo naye kalikwata ku bbaawo tulibawulira. Ebintu bituuseewo bakuddiza yadde ekibbo ky'ennyaanya ku byonna by'obadde obanja kiki osinga okwetaaga mu by'obanja? Mu by'emmanja njagala entebe sofa set, entebe ya taata ey'olugalamirizo eno yeewuuba eyo kwa ne William yagireeta tesobola kubeera mu nju bbiri nga zonna ziri ku mwana muwala omu maama. Obanja ntebe eya taata gye wamuleetera ey'okwewuuba sofa set, dining 6 seater, tanka y'amazzi ey'omutwalo oba bakyagina oba tebakyagina ate nze mba njagala ne package ya Buganda si bukopi sirabamu bukopi kubanga bintu nze nabikola nze nabisasula babinzirize batwale biri ebyoli omuko kubanga gwe bayagala. Ne wano sejjusa era tebakulimba nti nalinkedde ku machane ne bakalinga nejjusa ogenda ku Buko Okubanja Ebintu. No, ndi proud na kyate nno si kyejjusa but saagala kuddamu kusinkana muntu afaanana ng'oyo. Ekitegeeza tosobola kuwa Mildred second chance? Sisobola. Nga wanyiga nnyo mukoddo ono? Sisobola kubanga obusungu bungi bwe nnina gyali sisobola. Waliwo David Lutalo we yagamba tiwaakiri yandibadde omulala n'atabagwe gwe twatte ekyama. Otegeera nandikulese mu kyalo olwo oluyimba kaweerezaani oli mukwano gwo? Kaweereza brother William Senabulya. Laba maka gaffe ogatawudde wali muntu gwe nawe ekitiibwa nga ndowooza olimu amagezi n'okutwala ewaka wange saamanya nti wali mwenzi kaluswaza gwatasobola nakwesuza laba ne mu kibuga jjukira nze nakuleeta nze njimaze emikwano ginkese. Ono yas Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba olunaku olwaleero kansule nti oli bulungi eyo nagyo wanga nebyokwasaganya olunaku olwaleero. Uganda kakuba katonya mpola mpola empewo yita mpola mpola batulaba embeera y'obudde nnungi kyovola abazungu ebisinga okujjako wano e Uganda. Ngudde ku muganda wange waliwo emboozi etambula emabegako awo oba mujjukira Omuko eyabanja ebintu ku Buko n'asasamaza amawulire gonna Obuko ne bucyankalana. Olwaleero twagala kumanya bamuddizaako yadde akabaafu bamuddizaako yadde obutungulu bagalina ku zino mutwala nnyo obutungulu ku Buko bakuddiza yadde akatungulu yadde ennyaanya wabanja ebintu ku Buko n'okyankalanya buli kimu. Serunaku olwaleero muno olwakola omulungi watulaba ku terefayina omukulu ono byonna abyekola nanto ne bagamba omusajja mukopi abanja ati ebintu ku Buko neje buli kati bacha akyabanja soko buze kuba tulaba olunaku olwaleero ku Celebrity Track ne BBC. Batuuze abaganda bange Dani ayogirako n'asasamaze nnyo n'agamba kiki omanyi bakitwale Chantika 2 yali 220 awo 220 we nagezaako kulaba nga buli kimu kiganye nga ngezaako kuzza munnange tobe nga tubeera ffenna nga bwe nali nga mmanyi nti omuntu ng'omukubye embaga like bitono nnyo ebisobola obbaawula kuba mubaamu n'ebyamaanyi nti
muyinza n'okulwana ne mwetema n'embale ne musigala ne muddawo kubanga wateekako ekirayiro nga twagenda ku Lutikko Lubaga nga mwateekako ekirayiro nti kufa kwe kuli twawukanya ate sinze yali akoze ekivve eky'amaanyi ate nga kyali kyakuwaayiriza kye baali basuubira kye nali nkoze yalowooza nzadde ebweru yansanganika akafaananyi k'omwana mu waleti nalowooza nti omwana wange okuzaala ebweru gw'omusango nze musajja ate wano mu Buganda sikiraba nnyo nga ky'amaanyi sikiraba ng'eky'amaanyi so gwe omusango gwe baŋŋamba gwe nali nkoze n'anoba bw'atyo ne ndowooza nti ajja kudda so bwe nalaba nti ngezezzaako nnyo kiganye netandika okwagala dialogue bampe abagambe muwala waabwe asayininga divorce gye nali ntutte empapula n'azigaana n'aziyuza neŋŋamba kati wagenda wamuvinga on wagenda ne mukwano gwange oganye okumpa divorce kati wagala nkole ntya sisobola genda ku poliisi kuba asaagala kuloopa ku poliisi yagenda ne mukwano gwo best friend wange nnyo mukwano gwange yatwala mukyala wange ate yali atulyo wange emyoyo kuba yali mukatuliki yali brother bano ba brother abakatuliki omusumba yasigula mukyala n'asumbiramu endiga ate mukyala wange n'agisumbira ddala era kati balina baby bazala n'okwana mukoddani mbettano mukoddani gwe nda ebintu nga byali biwanvu nnyo omusumba yali abaliowo emyoyo yategula yakwata mu nswazi munva enswazi nzo yali best friend wange ne kumbaga erubaga yali omuyima waffe omuyima omanyi kitegeeza nti akweyimirira nti era ne ku certificate omukono gwe kweguliko abaddewo nti kyonna ekinaabaawo nga tebannajja mu kereziya batebaganya ffe tujja osooka kati bo ffe buli we twamutwaliranga omusango ng'agusalira nze nga nze mubi kumbe omukyala alinayo kondoozi eri gyayita eri bwati ate ne babaako n'enkolagana ey'amaanyi so ekintu ekyo kyantegula nnyo neŋŋamba nze sigenda kukwata kambe kubasala sigenda kubasiba si kirungi kuba ojja kutta omuntu olw'obusungu enkeera wejjuse naye wano sejjusa era tebakulimba nti nalinkeddeku kumakya nebaka neŋaha nejjusa ogenda ku Buko Okubanja Ebintu no ndi proud nakyate nno okubanja ebintu kubanga bangi nnyo benazuukusa nali ndi awo ne waliwo omwami omulala yawasa emyezi oba weeks 2 omuwala n'anoba n'agamba seba amahale gange ojja gazza lazzi emitwalo aga amahale n'agakomya n'agazzaayo kati bakimanyi bw'ogenda mufumba ogenda ng'okimanyi ofumbiddwa oba si ekyo bw'onoba manya nti olina zigenda ozubazza kati ennaku ze bagenda kuteekayo mahale ga mitwalo ng'egi 2 tatasaba emitwalo 2 naye kati nze okumanya nawulire n'obusungu ne taata ziri miliyoni 5 ze namuwa ez'omutwalo nali sigenda zimubanja kati ku luno lwenkomyewo ngenda nazo zimubanjizaako miliyoni 5 taata omutwalo gwe wamuwa gwali gwa miliyoni 5 kati kokomyewo ate nazo nzaagala nazo era ngenda kuddamu nzibanje kwa luli nali ndowooza nti taata agenda kunkwata bulungi kubanga akimanyi ekituufu agambe mutabani jangu tutule tuteese biki ate n'atuuka n'ansiba ate nze yawaaba n'ansiba ku katwe Sezaala yakusiba mbu simanyi criminal trespass kati gwe katuddeko katone emabega omukyala byonna nga ogogyeko nti best friend wo yamusibula n'amutwala awansonga ki wakati wammwe ababiri ng'ogyeko gamba nti wazaale bweri kyokka talina nsonga neegi eyo yokka mbu nazaale bweru ate yeyaŋŋamba tayagala musajja azadde bweru naŋŋamba eyo yokka yensonga kati bwe yatuuka ekiseera ate n'akizuula nga si kituufu ng'ate bazadde be bamuganye nga takyasobola kudda nga takyalina kyakkola bwe yanoba n'agenda nga olwekyo kimunyiiza okwalinga okudda yaŋŋamba ayagala okudda naye ewaka yaleka ayonoonyeeyo otwali tubeera ng'avumye buli omu ennyumba agyonoonye so ng'atya okuddayo okuswala nti ate yayonoona ate akomyewo
So nangamba mupangisize ennyumba endala tubeere nga tubeerawo. Ne mugamba eri ennyumba mukama wange yagimpa ya bwerere emyaka egi. Okuwa ennyumba ku Gayaza Road double room obeere mu myaka 2 ku bwerere. Kyali kyamaanyi nnyo nga so agisubwa ate ngende mu y'okupangisa. So nensalawo ne mugamba manyi nti kanfuniyo ka single room. Mbeere nga nzijjayo nga neno bwe mbeerayo tubeere wetu paka tunamala okuzimba yaffe tugende. Nga nandise okuzimba yange. Ennyumba yali erina kumpi kuggwa ate ono ne wano we namupangisiza ate n'avaawo. Ng'olwo waliwo nkuba kyeyo amusigudde ate naye n'agenda n'akyala ew'abazadde bennyini ba Mildred. Lindako Mildred before nga tanakufumbirwa best friend wo toka kukyaza kufuna musajja mulala n'akyala. Kati bwe yamalo kyala n'amublockinga nga bamaze ofuna ebintu n'alyoka adda ku William naye n'akyala n'ayanjula omwaka guno mu Gw'omunaana nga 13 n'ayanjula embaga okwanja ne bakutwala eyo mu nsiko eyo emitiyana bayitawo buyala mitiyana ye waffe bali wano buyala wano kyamira okugundi awo buyala bwe yafuna kati omuzanyo guno sigutegeera kyala n'oyanjulwa nemukola embaga bwe yafuna nkuba kyeyo ne bakyala then namublockinga kuba kyeyo namunoonya n'addayo atanoonye endala. Kati ate laba bwafuna bulaba ate William kuba William ye yali wano ng'amugamba lindako tukole emikolo ngono amale ebyerabira kati nga baagala male ebyerabira balyoke bakole ki. Kati William naye ku luno lwenvuddeyo lwategeera nti makati gange naye waliwo ate yakyalayo. ali kuchikatolo yategeera genfuna ago mu nkubo yamugambako nti de wammwe tumale okugonjoola ebintu bino naye simanyi oba yakomyewo oba teyakomyewo. Sigeza ne William yawumuzaamuko William yali tasuubira nti omwana muyaaye bw'ati yali tasuubira neŋŋamba kati ku speedi yamutegulyanga n'ewange wessaaliyo nga ndi ku mulimu olwo lwaki nga tamutegulira wa nga waki ewe tebamutegulirayo. Tuddeko katono emabega gwe ne Mildred mwekwanira omwesanga wakati omukulu oliye best friend wo yamutegerera ku gwe nolooza gwe mwekwana omuntu omusigira ekifaananyi mwesanga wa kuba ndaba obufumbo buno kyayika nawe wabugwamu nga ayina yali talina gy'ava era namusanga talabanga musajja bwe njogera ensonga bwentyo okitegeera sisobola namusanga wa myaka aga nga talabanga musajja oba okitegeera nga talabanga musajja yalina emyaka aga myaka 2 nga nina emyaka ndooza 2 gyali nga mu 24 212 lwe mufuna namusanga eyo nga bagenze mu kwanjula ng'ali mu kukola ku bagole. Kati muno mukwetalawo yayambaza abagole ebiki mukwetalawo tuli mukunyamboze ngeje mwasinkana mwao mukwetalawo bwe ndabira ekyana kya neŋŋamba kino ekyana kinywa amata neŋŋamba nina obuukawo nakyo naye obutitizi bwe nali nina saakigambako wadde tuba tusimbula nga bw'omanya emmotoka z'omukyalo nti buli omu apaakinga bw'ayagala tuli mu kajjaamu na dalivanso nali genda okulengera nga aliwo omuwala ajja n'omukyalo omulala bajja banoonya mmotoka ebatwala abanoonya lifuti nalimu ne maama wange maaso n'abalala emabega we bati ng'emmotoka ejjudde kakalidina nga nze envuga bwe yajja n'atubuuzaako n'agamba naye mbadde nsaba kuntwalako mugenda mu kibuga ne tumugamba tujjudde naye bw'oba osobola otuula mu bbuutu nga omanyi kalidina erina bbuutu nnene luva okwaya bw'oba osobola otuula mu bbuutu tuula tetulina buzibu namulabye kati kwe kugamba twali tujjidde mu abawaka nga tuze kubeera mu bawaka kati kwe kugamba amanyi nti emabega eno nga bwe benyize gwe jangu ovuge ene mabega waveeyo omuntu omu ajje wano nze kangene ntule mu bbuutu noono omwana kubanga emmotoka tugiwe space nze nga nina kyenjagala okukola ki okuyisaawo eri mu bbuutu gye ntudde embeereeyo mu bbuutu nga nina kyempisaawo nagenda nkuba amanda paka kabuusi ku bitaala awo twali luva mawa mitiyana kiwawa awo bwe watyo awo munda awo munda awo
Chiwawuwe twali tuva tujja paka Kabuusu awo ku MM kuba amanda ntuuka Kabuusu awo nabo bakyaginyimye paka mama n'agamba ye bannaye akuwadde mukwano gwaffe akuwadde ku nnamba ye ne mugamba tannaba jimpa nawe tuwe ku nnamba yo tunakubirako otugambe okola ku mikole ngayagala kumpisizaawo nga ndi singo nga siina yalimu akabega era yateekamu seesa muwala tuwe ku nnamba yo alla mwana n'atuwa ennamba ne tugenda enkeera namukubirako tandika okusinkana twasisikana ngaawo ennaku zino waliyo climax edda walingawo hakuna matata awo ngeri mu busikosiko awo munda bwe mu butiti obwo teri akulaba abeerawo Kabowa abeerawo Kabowa kati nga nze mbeera Mbuya Kinawataka mulina okufuna ekifo ekibagatira mu makati nga ye bw'ava mu tawuni ajjaawo ne tusinkana awo jjukira ate musajja gw'onoonya omukazi kati oba olina kutambula lugendo nga nzijjamu naye ne tusinkana naddayo wonna nga musisinkana awo nga tewali kigenda mu maaso nga mwebuuzako bwebuuza twebuuzaako bwebuuza paka bwe namwanjulira brother Wire era n'atusabira n'agamba oyo Wire yatwala omukazi kyali kisundasunda kitiribiita ebiseera ebyo omuntu oyinza omusigira kifaananyi ki mu biseera ebyo omuwala we wamukwanira biseera ebyo ngezekwani olaba kino ekiwala kigundi wakadde oba mwana muto oba muntu mukulu zisimanyi kumanya bimbuzaabuza ani ono Pretty Nicole nga kitiribiita bwe kityo nga okiraba ngola kitiribiita nga lwoja okyanga kitiribiita omukoddani mpetaano gwe bino lindako katuli mukumboozi omukulu gye yava okukwana ekyo ekiwala ekyali kikola ki kitiribiita wamusibwe mwasinkanganira ako akuna matata nga kitiribiita naye obulungi omanye ebiseera ebisinga obulungi buyinza okufa obulungi bukufa olw'embeera ekyo naye ayinza okuba nga obulungi naye bwamufanga obwa Mildred nga ayisa bubi banne okubakutta nga tabawa kanamba nga bwati embeera eyo si nnungi so ne Mildred bwati obulungi bwe yabutta kutuuka kwegabaagaba kyesaategeera kutuuka kwegabaagaba kyova olaba ebiseera ebisinga waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti bw'omuwala bw'ovaako kimeeme emyaka nga gigenderedde bw'otuuka obanga embwa gye batadde endalu sigamba nti baveeko nga bukyali naye bwetuuka nga obudde bugenderedde olaluka obanga yakava butabuka wano kati tudde tutogere kweyo ensonga kati olwo gwe wajjako kimeeme ya Mildred anti kati atuli mu kunyumyamu kimeeme gwe wagijjako emanyi bagamba omuwala gwe omuggyako kimeeme akuvaako lutalo gwe wajjako nankani nze nagijjako era nali proud of it kyova olaba emikolo gyonna nagikola ndi like mbiisa mu bwangu nga nkimanyi nga mmanyi nti nfunye owange gwe neetandikidde lwali lunaku kyolwo lwali lunaku lwa Saturday kubanga yali agenze kukola ku bagole ku Saturday n'abagamba bazadde betagenda kudda agenda ssulayo ku mukolo gyagenze okukola ku mugole kumbe agenze kukola ku mugole mulala kati najja ewange mbeera Mbuya Kinawataka kubanze bwe nakulira abantu b'Embuya bammanyi twalabirangawo firimu awo mbibanda byawo awo ng'oveeri ku kyaki Embuya n'okkirira wansi ng'okkirira wansi awo amazzi twagajjanga eri ku luzzi eyo olaba gye woleza ebimotoka ku leerwe amazzi gye twagajjanga nze ndi mwana w'Embuya ate gwe omanyiyo
Nzirange nakulirawo mukaggo zone awo. Awo manyiwo nnyo. Mukaggo zone wakyamani kavuma. Omukyala kati omuwala yajja ati ewaka olwo omugamba otya nti omukakasa otya nti jangu ewaka. Wakati kyemanyi gwe gwali gusose. Yajjayo gwasooka naye yajjayo misana ne tusiibakaawo n'agenda n'alabako ku mukadde kuba ne mukadde yali abeera kumpi n'alabako baganda bange bikinga bamanyi oyo yanjulidde omuntu abatuuze abaali basanyukiddeko ng'alinga pulezidenti eddaani afunye omukazi nga kati alina ne kkala eri enjeru kati abantu abo kkala enjeru bagi mistakeninga nnyo nti omukazi abeera mulungi nnyo nga ina kala enjeru. Kati nga buli omu ng'agamba muzungu bannange. Oluzungu olufuutukaawo kumbe byatuuka tebyonoonese nga bituuse eno. Kati awo yajja ewaka omulundi gwasooka tolina kyewakola emisana emisana tewali naye mpozi lwe yajja okusula of course era chemically biologically wabaawo ekibaawo awo okusigira ekifaananyi wali mu double room wali mu single room kwakati waliwo omusajja balina okuweebwa awaadi okujja omuwala mu ddiro omutwala mu kisenge omulimu ogulya okimanyi fedda twali bagezi nga bw'ofuna akantu ko gwe beera mu double room mu single room toteekamu ntebe just bw'atuuka bikkula kateni mugamba tuulaawo kati bw'otuuka ku gundi otwala kiwedde osuula busuuzi eri bwoti kati we yajjira wali mu single room ngali mu single room temuli mu ntebe olina tuula ku kitanda gulina kuggwa buggwe omupiira mukoddaani gwe watwala kiwedde ate ng'olwedde n'omuntu yali asiimye nga bye mukoleddeko mu biseera ebyo nga biraga nga olongo ina kyokozeewo before nga tanakujja nga biraga nga ki ebintu kwawulira wavujjiriranga obudde tuli mukyala navujjiriranga nagulanga engoye namusibisanga enviiri namuweerezayo zino njagalayo kano nga omanyi omuntu ngo like kasenda baguzi ng'olina oteekamu wakwadde ti nali sirina nnyo ebiseera ebyo naye nga ninawo ezitambuza obulamu emboozi gye tunyumyamu gye twogedde olina gwali oginyumizaawo engeri gye mwekwa era gw'onsomodde n'onsomola naye bintu ebyo si birungi wakati twagala tumanye kati bwe tugatagatamu atulaba Mildred yaani ayagenda n'omukoddaani awo wonna olwo kati manyi awo ng'omaze okuggyako kimeeme w'omuwala oyo kyekyaddirira awo ekyaddirira kwali kukakasa omanyi omuzannyo ogwo kanguyite nti mubi bwe mba temunnaba gukola omuzannyo ogwo buli omu obeeramu okubuusabuusa naye omala okukakasa sayidi eri n'okakasa kubaafe abasajja twagala nnyo okukakasa nti omuzannyo navuddeyo ngukakasizza yavuddeyo asiimi n'oli naye natuuka enaga abaaba omuzannyo kyekyo omuyaya agumala kati mwenna kasa mukakasa omuzannyo nti kyekyo ekiddako kiba kyakwetongola obeere nga tokyawankawanka kati nga bw'oyagalira abaawo kati kye ne mubuuza kyekyetaagisa nti wekola ekintu eki kyala mu bakadde baffe ebisigadde kyala kwokka nze nzije ne mugamba bw'ogambye nti ye nempita mu bakulu bange baganda bange ne mbabuulirako ne bagamba tewali buzibu tukiyiye ne batuwa olunaku olwali ndowooza nga 13 ogwokubiri no nga 13 gwalinga gwa 8 kwa gwokubiri twetweraba kati gwalinga gwa 8 ne tukyala ne tugenda kabowaawo twagenda abantu nga 15 ne tugenda tukyala okukyala kulinga kunene twatwala ebintu nga lwaki olwomutika ebyo byonna ng'olwo waliwe walozaako n'ojjako ekimeeme ekipaato ebintu byali bikuumuufu oba tebyali bikuumuufu obisooka ebyo tobibalanga oluusi ebeera excitement village excitement n'okakasaamu nga nzigumidde mwana gwe twatuuka kati nga ffe gye tubaze twagala tukyale nga kunene balekerawo tubanja okwanjula tubeerebeerewo kati abwafuna olubuto nga omanyi okukakasa nakakasa ate ninkakasiza ddala n'afuna olubuto wano wonna wakakasa n'ogamba nti amaanyi gennina galina okuvaamu ekibala wasinziira n'ogamba nteekeyo ndabe ekivaayo okakana nga nkwasizza
era nazaala omwana mulenzi musika nabamuyita Rodini. yasooka wina bameka Namuzaalamu abaana babiri naye oyo yafa 2018 ng'aweze emyaka 5. Then n'omulala yafa 2017 nga wa nnaku 2. Abaana muwala bonna baafa. Kigaza tuwoli ni sawa zino. Nze naye tetulina wadde. Ekitugata kyokka nti tuli bafumbo. Mpeta eri wayo njireka waka so atambula nayo. Eje tukubira ebidongo otuukayo omwana nagamba nali badde nkwagala naye oli mufumbo ngowe olieno kyasika muguwa weekanabye empeta ogireka waka ate ojagazaki gwe weyawula dda wadde divorce n'abakujja nga wadde divorce n'abakujja nze neeyawula gwe nogamba mpeta kanjireke kanjireke nenga omukoddaani tukyagera mu maaso n'omukoddaani kaakati bw'oba ofuluma ennyumba n'ogenda kanjireke waka togizangako sigizangako era gyeri ninda lunaku lwa divorce njijjeyo either njimukwasa oba tugizeeyo erubaga naye ate erubaga si be bagitugulira ffe twagigula bwekiwetaaga kiri kimu divorce essaawa zino wetwogerera ebintu bituuseewo bakuddiza yadde ekibbo ky'ennyaanya ku byonna by'obadde obanja kiki osinga okwetaaga mu by'obanja mu by'emmanja njagala entebe sofa set entebe ya taata ey'olugalamirizo eno yeewuuba eyo kuba ne William yagireeta tesobola kubeera mu nju 2 nga zonna ziri ku mwana muwala omu maama obanja ntebe eya taata gye wamuleetera ey'okwewuuba sofa set dining 6 seater tanka y'amazzi ey'omutwalo oba bakyagina oba tebakyagina ate nze mba njagala ne package ya Buganda maapu ya Buganda ekifaananyi kyabeene ekifaananyi kya Naabagereka byonna obyagala certificate byonna kuba tebasobola byonna byewandikiddwako si bukopi tolikamu ng'omukopi sirabamu bukopi kubanga bintu nze nabikola nze nabisasula babinzirize batwale biri ebyoli omuko kubanga gwe bayagala ate wano temwaletayo ku nnyaanya otowetagayo ku nnyaanya obo sikyabwagala abegundi babutwala ab'emasaka egyo emigaati byonna ab'emasaka babitwala wakyemanyi ongambye nti okwanjula kwali kw'amaanyi era n'ebiseera ebyo Soffa Gomba yaliko yayimba ekidaala kyonna nekikunkumuka 2014 2012 wamufuna 2014 netwanjula 2015 nekuba embaga mu November. Oli musajja ne wavunanyizibwa wafuna omukyalo omulala naye kati wafunyeyoko sinaba naye ndi mu process ne sinabafuna kyategereza nkyetegereza naye nkyamala nkyakakasa nkyakakasa kubanga disagala kuyingira mu kintu nga nkyalinzemu neŋŋamba kati ntandike nenga naye wetwogerera essaawa zino omuntu eseganya zigenda mu maaso waliwo essuubi eryokuddiza yadde akatebe akamenyese essuubi baagala kunzirizaamu sente zibanzirizaamu sente ntono ku bintu bye naleeta ne sente zentaddemu wano emisango gino nga gitambula tubadde mu byekooti biki state kugenda ku poliisi byani sente zentaddemu nyingi so state bwe badde bagoba omusango bagambye ogwange bagugobye n'ogwabwe nga bagamba ki ogwange obujulizi nga butono obulaga nti wawasa obulaga nti bali mu bufumbo butukuvu bo kuba twali tulina ofuna certificate eri ku mbaga yaabwe nti ddala kituufu bakoze eki bayanjudde so obujulizi obwo ne butubula ne balaba nga butono ne mbagamba bubula butya nga balina n'omwana bujulizi ki bwe mwagala bewasa balina omwana bayanjula ebifaananyi mbibawadde vidiyo zonna zibawadde ziraga nti ku mukolo okwanjula bujulizi ki bwe mwagala so ne bagamba mugende abagundi bajja kukola bakole divorce nze mbunkole divorce ntekemu costs ne mugamba nze sisobola kuteeka mukuddamu kwongeramu sente kuba kyetaagisa million 3 divorce eyo civil court okuteekamu ogwo musango
ntandika okuddamu okwewuuba bo nga batudde wali ng'ogigobako ne bagamba nze kyengenda okusooka okukola ngenda kuddayo wa muzeeyi nteese naye mugamba mpe miliyoni 10 oba si ekyo bino byongereyo mu maaso nze negobere ku divorce okyagala ogenda maaso n'okwerega ne Sezaala gutowuliramu kutyamu okwerega ne Sezaala kubanga kati ate ye yerega nange Sezaala mpe miliyoni 10 ate nze sinze nerega naye ye yaba yerega nange kubanga kiba kintu kyangu nze senga bwe namutuukirira yampita nangamba jangu lwaki tetukoze betuti ne betuti ne tuteesa like taata n'omwana nze nali badde ngonda naye bo beesibirayo mu nju ne bagamba tetujja kumunyega oba akola kyakole oba akola akole kyayagala so kati ekyo like nze kibannemesa bo okwogera nabo nze kye kisinga n'okunnuma lwaki tebanzikiriza kunsinkana lwaki okisegeera kati bw'oyagala ye atule yeekwatekwate avemu obukadde 10 gw'olwokola eki okiveemu nze mba nkivaamu ate bagamba omukoddomi yatwala omukyala abawe sente oba abawole oba abawa muli omuntu yandigambye oba owulira ebbuba nalyo mweriri nze omukyala si kyamwagala era siinamu wadde n'akamwagala n'aka wadde n'akamu ne betusigala ffenna mu nsi sisobola simwagala wadde n'aka njagala nnyo like William okuyiga like kino kimuyigirize nnyo toteeka ngalo watali wantu wo toteeka mu like tolingiriza bitakukwatako kubanga nze nali mukwano gwe nga muwa buli kimu kye nali nsobodde nga bumanyi banaddiini abo tebatera nnyo okuba na bizinensi nga muwa buli kimu kye nsobodde kyokoolina okamuwaako nga muwa ne bw'abazze waffe egayaza okujja okutulaba nga nkwata transport ne muwadde kajjansi gy'abeera nga muwa wano gwe kyaliwo eyakola ki eyategula buli lwolaba ku Mildred mukyalawo yali kati ex-wo buli lwomulaba memories kyezijja mu mutwe gwo nga mu abaali abafumbo memories like ntuuka n'endowooza nti ddala kituufu love gyeri kyensooka okwebuuza nga ne memory tenaba kujja nenzijukira memory esinga okunzijukira nga bampapya okukola emikolo egyo nga memories nga like emikolo gye bampapyanga okukola neŋŋamba ekitegeeza ono teyali mulaavu nange yalina kintu kirala kyayisaawo we ekitegeeza nti Mildred bw'otuula wansi bw'obigattagattamu tolina kyomisinga ku Mildred sirina kye mumisingako naali badde mumisinga okunsumbuwa okubeera omwonoonyi wa ssente kati ebyo byonna byonna siina bwe mbimisinga kubanga kati nayavuwala sikyalina ssente naggwamu nga kyekikusuula ye yennyini nali wanobera awo 2018 nali nakamukolera bizinensi ya miliyoni 14 nga mukoledde saloon unisex awo mu town nga bagita Domids Beauty Parlor kati ngeyanga ataddeko Dan then naye Mildred naye nga ataddeko Mids kati nga tugigase wamu bwe yagenda yagitunda buli kimu ekyalimu kyonna yatunda kyonna n'enju yaleka yasiza buli kimu so siina kye mumisingako kisigira nti yavaayo ng'ayagala kuleka ng'oli ku zero naye nga bw'omanyi era nali sisobola kubeera nga ntadde mu jjinja limu nali nina ebirala bye nali nkoze but naddamu kemabega ka setback katonotono lunaku kirwe wejjusa n'ogamba lwaki na meetinga Mildred mu bulamu bwange olunaku olwo kale sijja gamba nti nejjusa okumusinkana lwa nsonga emu nti yanzaalira omwana ebbanga lye namala naye ly'emyaka 5 Rodini nali nina mukwano gwange ennyo ng'era bw'otusanga tunyumya oyinza ogamba tuli ba like oyinza ogamba mukulu kubanga ne bwe yali ku kitanda nga yafa cancer by the way ne bwe yali ku kitanda nga ngamba daddy mbadde njagala basawo tebaliiwo naye njagala ontwaleko mu mmotoka onvugemu
nenga mukkiriza kawe mulago wansi ne tukomawo bwe tuti nangamba kati awe eddagala ngenda ddimira bulungi. So yannuma yali mukwano gwange kati bwe nejjusa okusinkana Mildred ate mba nejjusiza okumusinkana omwana. So si kyejjusa but saagala kuddamu kusinkana muntu afaanana ng'oyo. Ekitegeeza tosobola kuwa Mildred second chance? Sisobola. Nga wanyiga nnyo mukoddo ono. Sisobola kubanga obusungu bungi bwe nnina gyali. Sisobola. Waliwo David Lutalo we yagamba tiwaakiri yandibadde omulala n'ataba ggwe gwe twatte ekyama. Otegeera? Nandikulese mu kyalo olwo oluyimba. Kaweerezaani oli mukwano gwo? Kaweereza brother William Senabulya. Buli bwe mbyogerako mpuliranga n'amaziga gaakala okunzijja because abantu abo tebeetaaga na kubeera mu society n'abantu balala. Kubanga baali badde basobola n'okumpa obutwa. Aba babiri. Muli ngamba n'ogamba abaana bano oba tebaali bange bana ababiri. Naye ate sisobola kyeteekako because bo baafa. N'ogamba nti Mukama naye ensonyiwa naye abaana balinga kirakasi. Muli kirowoozamu ne nzijukira ebiseera bye yajjanga ewaka n'abeerangawo n'ajja n'andaba oluusi nga siriiwo n'abeera ne mukyala wange. So nkirowoozamu ne ngamba oba n'ewange beegattirangayo. Kyogere bwe mu maka gange kubanga oluusi yajjanga ssaawa 9 ez'emisana nze nkomawo 3 n'abeerawo paka ssaawa nga 2 mba ndi kumpi kudda n'ankubira mbu asiibula kyokka yaze kulaba nze naye ndi kumpi kudda manyine ssaawa ze nkomawo n'agamba sisobodde munnaye nsiibudde biki gwengolooza kyaliwo nze nga manyi kyali wange kitegeera naye ebyo byonna buba bulamu bwakutambuliramu ate n'odda mu bulamu obulala naye nga gw'okalambidde ebintu byatwala ku buko obyagala. Kituufu. Tula mu kamera wano mukoddaani abantu bategeeze nti okyali ku mulamwa gw'okubanja ebintu bye watwala ku buko. Omulamwa gwo nkyaguliko nnyo. Nkyaguliko nnyo kubanga buli bwe byegenda byeyongera maaso byeyongera kunyiiza okutuuka okusala omusango n'ogamba mbu nze obujulizi bwe naleese tebwabaddeyo tebulimu nsa n'otafa ku ekyo n'ogamba kale nze ntaddemu nze nafiirwa ennyo ekinene ate state yaligambye bali Mildred ne bbaawe bakole ku bya divorce baleete gwosayininge ate se kyali badde fair naye ate era owenza obuvunaanyizibwa era nkole divorce oli agenda era asayininge munoonye bunoonya ateekeko mukono nga be bankozesa loosi ziri zonna. Oba William tanatuusa kusalawo okugamba nti akuba embaga naye akyali awo singa kyali serious kyemanyi bwe bagenda kuba embaga olina osaba divorce. Oli musumbuyi William tayagala Mildred kati nekyewuunyisa ati Mildred wakisa wabawo abakazi ab'ekisa nga ye omukoonako bukoonyi nakkiriza Mildred wakisa kati ate William ye ayagala ye abayita mu buyisi bantu muzeegwe ne bwogenda ekiwa mirembe awo bangi nnyo abakaaba olwa William abasajja bangi nnyo abakaaba olwa William okubaagalira abasajja kazi bakyala baabwe. So William ye talina kyafiirwa talina ono ye olw'okuba nti mukyala yafiirwa dignity ye n'okuswaza bazadde be famire ye ab'ekika kye. Luli nali omanyi nti Mildred yeddira mbogo luli nali ne muganda wange Mickey Wine ne mugamba mukoddo minkubuulire nti mukyala wammwe namukomyawo naye njagala munzirize ebyange. Mickey Wine n'agamba bw'aba yakola bw'atyo ebintu abikuwe. Cutica yayimba akayimba n'agamba jinkeese n'alabye wazzeemu oluyimba all along badde muyimbi oba wawalizibwa okuyimba olw'omukyala kye yakukola. Kiva kuki? All along mbadde muyimbi ng'erinnya lyenkozesa ery'obuyimbi bampita Ricky Mickey naye wano abantu babadde bamanyi nga mukoddaani naye nga mbadde muyimbi. So just biseera bino wendabye nti oluyimba Cute Cairo yayimba emyaka almost yangambye emyaka ndooza giri 14 yalimba ndooza 2 nga 9 awo 28 ebintu byonna bye yayimbako byonna byatuukiridde
ne mugamba oyinza n'okuba wali oyimba kunze kubanga byonna nga bwe babiyimbye byo byantuuseeko ne mugamba badde nsaba oluyimba olwo lumpe nduddemu gwoteekemu true story nteekemu nangamba nsobola oddukuwa naye mbukakwakolizo kamu tobaako kyokyusa mu luyimba luyimbe nga bwe luli either luyimbe nga cover oba remake luddemu buzzi obeere ng'akola kaliyoki obeere ng'akoppa obukopi ng'oteeka wali so kye nakoze kwe kulukoppa obukopi ne nduteeka wali saalukozemu cover because luli so emotional luyinza okukaabya abantu bangi so nalukoze remake nga bwe lwali bwe naluzeemu lugenda lutya katya gwalutuddemu awo lugenda lutya nti abakazi abangi mu nsi n'olondamu wange gw'omuntu gwe neesiga nenkulaga buli kyange naye kimanya ti mukyala wange gwe mutima gwange n'otonsasira kati ffenna tutabudde mukwano gwaffe ogutabudde laba amaka gaffe ogatabudde wali muntu gwe nawa ekitiibwa nga ndowooza olimu amagezi n'okutwala ewaka wange saamanya nti wali mwenzi kale oswaza gwatasobola nakwesuza laba ne mu kibuga jjukira nze nakuleeta nze njimaze emikwano ginkeese ono yasembye kati amaka gatute nkoyagayaye gawiriyamu agatalina weesigwa William yakutuusa ku ekyo owulira nga obulumi bw'olina ku mutima ye omwana oyo yeddira engo kyokka nga tweddira omuziro gwe gumu yali muganda wange tweddira gumu yali brother njagala nnyo eddiini y'obukatuliki kuba ndi mukatuliki nga njagala nnyo omuntu okusemberera omuntu amanye eddiini kubanga oyogedde wali nga twogera nogamba nti gwe ne Mildred ebiseera ebyasookera ddala mwali mumitenga kwakuna matata kwakuna matata kwabeerangako akagundi wabeerawo zino enva ennyimpi ezasuna beeni ebinyanyanyanya badesikiddemu neŋŋamba omukota nendowooza nti omukota ate yali gunde ate nanga tegeeza nti wali tokazira nze sikalya naye nga Mildred yakayitamu tegeeza nti ekyaba yakugambanga butumitinga ngulyeyo kapooko kyekyo nga bwe tuba tumitinze njagala kulya kapooko dani era watuuka wali munaye awodalinga kyayagala wakuna matata ebiseera ebyo yali yamaanyi ng'ate akavaako katambula awo naye kati ebiseera ebyo ne history kati ebyafaayo memories zemulinaawo bwe wajjirako ekimeme wa Mildred byonna awo ndowooza otula n'obigattagatta olunaku olwo so kwe yensonga lwaki namukubyemu oluyimba olwo gwe wajjayo embuzi tugiddemu embuzi gwe wagijjako tewali yakusookayo baatugamba nti oli bw'omugjako embuzi asigala akulonda ne bwafumbirwa mu malya 10 asigala noonya oli omulenzi yamugjako bambi tannondoola saagala bannaye saagala naye nakeera ku macyanga Mildred akomyewakomeza like tekyali worth ye ensobi gye ziri nnyingi zewanyizaako gye ziri oluusi namisinganga amasimu oluusi nakomangawo leeti oluusi saakolanga byayagala oluusi yansabanga sente saamuwanga oluusi namulimbanga nti ndi bweyogerere nga ndi kireka si mu bubi so ensobi gye ziri nnyingi ate naye yansobya nnyo naye ebyo byonna saabiraba nze saabiraba era nali sibifaako nga saagala nabimanya nti oba kiki kubanga nali twali tusazeewo nti bwe tugendedde mu kereziya Father John Mary atugatte like nali nsazeewo ku mutima father wamugamba ebintu byonna father namugamba era bakimanya abeerubaga but bansaba mbajje mu mawulire abeerubaga because bo tebaaliyo mu bano bye baakola era ekirungi bangamba certificate yiino twagikuwa era bagimpa ngiina eraga nti twali bafumbo naye yatweyimirira gyali bakusalira omusango
gyotambulye wali olireko akusaliyo omusango lwaki obanja ebintu bantu bangi nnyo bagusala naye almost ndoza 70 oba 90 80 bwe watyo bagamba eri side yange because bantu bangi nnyo abali mu bulumi bwendimu bangi abayise mu bulumi bwendimu abakoze sente zaabwe nagenda nawasa omukazi kati walabye wano mukwano gwange ani Soffa kye yakoze n'oyo omuwala omusajja abadde yakamala okukola emikolo sente aziyemu omuyayi n'agubba nze era kati divorce olaba bw'oli banga okola okwanjula mbaga simanyi kukyala tompitanga sijja kujja omanyi lwaki nze era nagambye n'abantu abambuking amusimanyi tukubuking ojja oyimbe ku mikolo biki nja boononeza emikolo sekulimba because ndabira ddala obubbi obuli awo kati Soffa kino kye yakola oli omukyala gwalina dooshi gwe yajjako oli omulenzi nawe kyekimu kyawayitamu era kyekimu kati gwomanyi oli omusajja obulumi bwalimu akoze emikolo yakola engagement n'ayita abantu n'ayita bannamawulire n'atimba awo biki akolera omusego gutalina makulu era nze Soffa mukwano gwange naye namukyayirwa ekyo n'ategula mukazi wamu nate n'otavako ekyo n'otandika okuvuma ate sisirika kati olaba William kye yakola tomulabangako ku mawulire era bifaananyi bye nabawa bye mwalaba naye tavangayo ku mawulire n'ajja neyeewozaako kubanga akimanyi gumusinga muli mutima era ndowooza dda wali mu mutima n'agamba kye nakola kyali kibi naye olwedde nakikoze naye ate Soffa yo okuvaayo ate natandika okuvuma oli gayi ate nanyini mukazi ng'ate ate oli asirise otegeera so neweebuuza abantu tubeera mu nsi ki naye nga ne gavumenti eri awo esirise tulaba bweti babatwalako abakazi otegeera kati oba wano mu nsonga z'ekisenge wali okyakola bulungi kubanga n'abakyala ebiseera basibula ne bagenda eno wano community work aba tagira bulungi yali akyatambula bulungi community work like ebiseera bisinga bagamba atanayita oba bakiyogera batete ate nanyina okufumba naye nange ebiseera bimu neetya mu kisenge kyova neetya waliwo gwe nagamba nze mu nsonga y'ekisenge bwe ŋŋenda bwe nkomawo na mutima naye oba tonjagala bwe nkomawo na mutima sikutiisatiisa sikutiisatiisa mbu Mildred bwe yagendera ng'ensonga zaali yali akimanyi nga kiri bulungi n'okusinga eri kale katudde tuve ewa William n'akulekawo wallahi simanyi nkyebuuza muli kubanga financially nali musinga mu nsonga z'ekisenge nga ndi super naawe erika naawe abaana balina style wano e Kampala omanyi gye bayita roast chicken ate roast goat gozoga nti mu nsonga z'ekisenge nali musinga mwana William ayinza oba yamulaga sitayiro ng'asumika alinga embwa walabeka embwa n'akolera okwo gokyali ku ebyo otunatulamu awolooza mulimu sikitegeera kyemmanyi Mildred yayagalanga nnyo eddiini y'obukatuliki nnyo kati ono omuyaayo ono alabika yamulimbira mu ddiini nnyo enyo n'amulimbitira omubwatyo oba sikitegeera ndowooza naye n'abazadde nabo baalimu nnyo ba influencinga nnyo like okumujja ewange abazadde ba Mildred kubanga bo bakozi ba ssente bagenda okulaba ewange biweddeyo embaga njikoze okwanjula okukyala kyaliyo bamutunda butunzi kati ono yasembye kati amaka gatutte nk'oyo agayaye agatayina weesigwa waliwo nakange kenakuba nga sinabakuba akakiyuti kaye bakayita kale oli agamba walaki okolima nengayo nti akamwa keneeyolera ke kanuma entega gwe mpito wange yankusa olujjo mu mugongo gwe naweweeta ne mulembesa mu kifuba ate ye yasoseka kiti mu mutima namuteresa bingi nga kumbe gwe neesiga bituli bingi omululu gw'oluwombo lwange lwamusika nawuta n'oluvutu lwange
Ekyanuma nasigala omu maziga bwe nalaga essanyu nasasulwa mu kuluma oba bwe kiyite bwammwe bwe basasula akale nyumirwa kambaleke okukolima okwali awo Ricky Mickey kwe yayitamu nenze nkakase ennyimba z'okukolima okyafulumya nyingi Ricky kyafulumya nyingi tujja kugwa mu ekirala ng'omaliriza bajja okuyiwa Windows bannange bagenda kuza ku factory oyo ye nja mukolako ng'obuyinza bwe bwetagisa era gwenziramu okufuna yesibe bbiri mugamba obusembayo ngo basiibula ngo bawoninga abakyala bali abakyala bali eyo sijja gamba bakyala bokka naye n'abaami ebiseera ebisinga mu nsi muno tulimu abantu miliyoni nnyingi lwaki ki ekikutwala ku mukwano okwagala mukwano gwa bbaawo oba mukwano gwa mukazi wo at least spare that ogende ku muntu omulala kiruma nnyo ku mutima oli asigalawo n'atandika okubeera ayinza n'ogwa eddalu okitegeera bw'otaba mwegendereza naye ng'amannya bampita Ricky Mickey nazeemu oluyimba lwa muganda wange Cute Kaye yalumpadde baluyita Jinkese luyimba lulungi nnyo bannaye mulunoonyeeko mulusabeeko ku TV ku radios ne ku TikTok kwe luli nkozesa Ricky Mickey musobola odunoonyako mwebale nnyo mwebalire ddala okay awo ye badde part 1 mukodan tukyaleeta tugenda kukola episodes nga 6 tukyanyumya ku bufumbo buno obufumbo bwakunyumizibwako myaka ku myaka kiseera kaseera ngenda kuza dani nina part gye tutogeddeeko tujja kuba tuginyumyako naye nga Jinkese mugende munoonyeeko omukulu Ricky Mickey ku YouTube nga bwakuwulidde